jako akawuwo. Ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno omu ku beegwanyiza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga lyattu mu 2021 amanyiddwa nga Mutaasa Kafeero Chelsea okuva mu kabinja ka redtop buligedi yawandiikira akakiiko k'ebyokulonda nga kasaba olukusa okutandika okwebuuza ku bantu ku ky'okwesimbawo mu kalulu ka 2021 olw'okulwanyisa kye bayita obwannakyemalira mu ggwanga Uganda. Era olwaleero nzize okubategeeza nti abavubuka ba Uganda nga bwe twagamba nti twagala bonna baveeyo benyigire mu lutabaalo. Oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okumuddamu we batenda bamuwa olukusa okwebuuza ku bantu enkya ya leero atuuzizza olukuŋŋaana lwa bannamawulire okwanjula enteekateeka ez'okutalaga eggwanga nga yeebuuza ku bantu. Tekedde mu disitulikiti y'e Wakiso, eyo bwe tugivaamu tudda mu Kampala, bwe tugivaamu tudde e Mukono, bwe tugivaamu tudde mu disitulikiti y'e Lwengo, bwe tugivaamu tudde mu disitulikiti y'e Masaka. Ono agamba nti yamalidde okuwandiikira ssenkagali wa poliisi era n'amutegeeza ku kutambula kuno era nga yeebuuza ku bantu aleme ate okutataganyizibwa poliisi nga bwe zzeekola ku balala abali mu nteekateeka eno. IGP yawandiikiddwa ku nsonga eno. IGP abadde alina ekizibu ne poliisi ye nga bwe tuba tusabye Electoral Commission netukkiriza mu buwandiike ate bwe tugenda okwebuuza ku bantu poliisi evaayo n'esazaamu enkuŋŋaana zaffe. Ssenjako Dafala, National Coordinator wa redtop buligedi, atangazza ku bigendererwa by'ekibinja kino. Kibiina eky'abavubuka ekiteetiiririra ekyasalawo oba ekijja kijja oba kufa naye paka nga Uganda ekoze eki nga Uganda enunuddwa. Ate ebyo nga biri bityo abarasita abawangaalira mu bitundu by'ekibuli bawanjagidde omukulembeze w'eggwanga ne beekubira enduulu oluvannyuma lwa bannaabwe okukwatibwa nga watali nsonga ne baggalirwa mu budduukulu bwa poliisi obw'enjalo ky'okubajjayo bajjako obutitimbe bw'ensimbi. Bezeebo naye abantu bagambeko poliisi yo etuyisiza bubi tetuna musango ffe era tugenda tusanga mu byabufuzi ffe muno batuli mu bwabufuzi batubagiranya batusibyeko ebisanga bali mu makomeyo bafiriddeyo mikwano gyaffe basazeeko envi. Omu ku abo bali bakwatidde obwemage annyonnyodde engeri gye bamukwatamu. Kasitoma gwina kati waliwo akantu kenayagala akalese waka musawa nga nnya nengenda waka kanoni nkamuteeke kavinge mu kaseera ako abasajja nabasanga nga bayitamu bisi kukubolera olwandaba nga ate ndi mu bwangu nganyumiriza twala obuvunanyizibwa nenyumirirawo mbabuuza abasewa kiki mugamba ti tugamba ovaawa oza avaawo ne waka ngenda waliwo nkolera. Bano mu ngeri y'emu bakubya ebituli mu bukyamaani nga bagamba nti bukyanga Pulezidenti amulonda okukwasaganya emirimu gy'omu ghetto tebamulabangako kubanga bo gye bali tatuukanga yeeraba nga bagamba nti ali mu kulya buli swaga. Is there enjoying the privileges of the government. We the youths in the ghetto, we are suffering. We have nothing to smile about. You know, we in the ghetto, we know you cannot ask me what is in California. Mu ngeri y'emu basambaza ebiwogerwako nti buli murasita abeera mu nnyiwanjaga ne bategeeza nti ku bo enjaga ddagala era ku bo enjaga ddwaliro ddamba mu bulamu bwabwe. Eyo abo ddagala ku mubiri gw'omuntu eyo first eryo ddagala ate eddwaliro ddamba nga ddagala. Mukiibi Samuel Kebo yakusakidde eggulira erina okulwa ABS Television. Rastafari.